Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bannabyanjigiriza, bannaddiini, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati kw'ossa abakulembeze b'Obuyisiraamu ku mitendera egy'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kyalo Bulawa mu disitulikiti ey'e Butambala okwetaba ku mukolo ogw'okulambula essomero eryamusomesa munnaabwe Hajji Abdul Karim Batte, nga bano bagamba nti essomero lino lyakuyamba nnyo mu kutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Ekinabeera nti essomero litambudde ddala bitambulira ku musingi ogw'eddiini kijja kubanga kiyambira ddala okubeera nga kigonjola omwana kundekamu omusingi ogw'eddiini. Ku mukolo gwe gumu wabaddewo n'okujaguza olw'omu ku bawala ba Hajji Batte okukuba emisomo ku mutwe, era ng'ono yeebazizza bazadde be olw'okumubeererangawo ate n'okumusomesa. Tewali gye nsomedde nze nga tata wange tamanyi. Mwebaza nnyo, nsaba ow'ekitiibwa Allah amunjagalire. Amen. Funire ekifo mu jjana. Oluvannyuma essomero lino lirambuddwa, era ng'omutandisi waalyo Hajji Abdul Karim Batte agamba nti yasalawo okutandika essomero lino okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino ate ne Butambala nga disitulikiti okutwaliza awamu. Okuyamba okuzimba essomero lino ng'ekiri nzimbisa ng'ekyamazima mu butuufu ebyenjigiriza nga bibula mu Butambala disitulikiti, naye nga siyinza kuwa magezi ku bintu bya bannange bye batandiseewo, ne ŋŋamba kantandikewo omusingi guno abantu oba oliawo kubajja okulabira okubeera nti ebyenjigiriza byeyongera amaanyi mu Butambala disitulikiti n'okutwaliza awamu eggwanga lyonna Uganda. Dr. Jamil Mugalu, pulezidenti w'ekibiina ekitaba abasawo abayisiraamu mu ggwanga era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, asabye bannabutambala okuwagira essomero lino olw'omusingi gw'eddiini kwe ligenda okuweerereza. Amasomero si mangi nnyo agalina agasambisa amagulu abiri nga gasomesa eddiini nga gassaako n'ebindi byaffe byensi, era nandisuubidde nti lwe ttutumu lyalyo olinga okuvaayo naddala abaana bansi okufuluma nozaa bwajja kuba bankizo nnyo anti bajja okulabira babe nga basobola okwettanira essomero lino ssebo. Hajjati Jama wa Namirembe eyawaayo ekifo kino ewazimbibwa essomero lino agamba nti balina essuubi mu ssomero lino nti lyakuyambako ku bannabutambala ate n'ebitundu ebiriraanyeewo nga libangula abato. Ate lyaffe ffenna abantu bonna lijja kuyamba ffenna abaana baffe basome bulungi. Essomero ly'abasiraamu bonna, Mungu abakulembere n'abatali basiraamu. Hajji Batte era asinzidde wano n'asaba bannabutambala era bannabyanjigiriza banne kw'ossa abatandisi b'amasomero ab'enjawulo okukoleranga awamu bulijjo okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ey'e Butambala. Era nkubiriza baganda bange bonna abalina amasomero mu Butambala disitulikiti tubeere omuntu omu tusitule ebyenjigiriza mu Butambala disitulikiti n'okutwaliza awamu eggwanga lyonna insha Allahu taala. Lubega Sadati, Delta TV Amasukulu.